Kuba kwewaayo kwa kika kya kitalo okubeera ng'oli determined mu kiki ky'oba oteeseteese nga mbutuufu ofuubaanira okukiggusa oluvannyuma gulyoke gukke omwoyo ogambe nti n'ekyo nkimaze oba nti n'eyo landmark ngimaze. Otherwise otamanya nti enkomekerero y'omulimu gwo kwe kumala kw'emirimu gyo n'ogukola n'ogulekaawo oba oli awo teguyinza kukuweesa success. Akatabo kano nze nakawandiika oba oli awo oyinza okugamba nti wamala dde okusoma ozze ku enjoyinga life. Nabagamba nti bye wasomako mu ssomero byali bitono, byali basics zikumala kufiitinga mu nsi, but oba oyagala okubeera mu nsi ng'oli wannaggwano olina okuddayo n'obikkula ebitabo n'obikkula n'ofuna ziri zi masters n'ofuna zi PhD. Yoyo omusomi w'ebitabo aba akuguse okusinga abalala. Otherwise degree esooka just ebeera document eraga nti ku ssomero watuukayo, it's just a receipt. Mwasuzeyo mutya, mugamba mutya? Mugyebaleyo abatuuze ba Team DeepMind, Kim Hakims ntuuse. Tweyongereyo n'obwakatirwa bwaffe oba principles zaffe oba sayings ze tugoberera okubeera nti zirina kye zikyusizza obulamu bwaffe mu guno omwaka ogwa 2021. Ebigambo bye nsoose okwogera awo byayogera omu ku mukuukuutivu owa Microsoft, nange mbadde mbimuddiramu buddizi. Otherwise embeera nga mwagala nammwe okubeerako abannaggwano mutambulirenga nnyo mu ezo statements zaabo abakuukuutivu, nga nange we nakuteeddewo statement eyange egamba nti follow my rules and make them your principles. Era kati nkakasa gwambegesa amaaso oli mu kufollowinga rules zange zino ez'omwaka 2021 ate njagala ozimaking principles zo oba oli awo omwaka ogwa 2022 obeerewo n'enjawulo. Tweyongereyo we twakoma luli nga waliwo akagambo akagamba nti the nation that secures the control of air will automatically control the world. Ndowooza ekyo mukiraba kiri self-explanatory nti ensi eyo ekyasinza okukontrolinga amaloboozi agayita ku mikutu egiyita mu mpewo, of course ye leadinga. Golooza nsi ki eri mu bintu bya media kati? Si ensi y'Abamerika n'Abachina. Abachina si be balese TikTok, Abamerika si be batandika WhatsApp ono gwendiko ne Google oba ino YouTube gwe tuliko. Baani abafuga ensi olwaleero? Kati kijjeeyo muziri ensi ennene kikomewo olwaleero. Bali batufuga lwaki? Batufuga lwa maloboozi lwa media. Mukimanyi nti media efuuse number one gun okukozesa mu nsi. Media kiringanga kyakulwanyisa. Kati naawe kakasa kozesa ekyokulwanyisa ekikuli mu maaso, kakasa kozesa gadgeti ye ekuli mu maaso, ojja controllinga crowd eneekulaba, ojja controllinga abaana abanaakulaba. So leero social media oba media luli twamanyanga za ku TV na radio ebyo byaweddewo byakaddiye. Leero social media efuuse ekyakabi. Oba okitegeera? He who has gold makes the rules. Of course oyo yeeterekedde eggulu akuwa amateeka, kubanga enjala eba ekuluma. Enjala eba ekuluma oba olina okugoberera amateeka g'olina okugoberera. Osooka olye, osooka kunaaba ngalo olyoke olye emmere ye. Agamba wano, we don't need magic to transform the world. We carry all the power we used inside ourselves, which is already created. We don't need magic to transform our world. We carry all of the power we need inside ourselves, and it's already created. He who inside my heart is realistic, and he who outside my heart is dreaming. Oyo ali mu mutima gwange yoyo kyennyini kyendi, ate oyo ali wabweru w'ebirowoozo byange oba wabweru w'omutima gwange yaloota. Tasobola kumbuulira kiki oba tasobola kumbuulira kiki kituufu kyendimu. So bugundi buno nja bubatiitiramu butono nnyo mpola mpola, kuba kati bwe bwafuula ekyo kyennyini nnyini kikyoli
okubeera nti nno naawe obeerako owannaggwano. waliwo kakotinga akalala kesaagala balekera oba kesaagala tukayiseeko maaso akagamba nti I learned to practice and accept the status of being rich before I got rich. I learned to practice and accept the status of being rich before getting rich. Gezaako okusoma era oteeke mu nkola ekyo ekitiibwa kyabo abagagga nga tonnaba kufuuka mugagga. Gezaako okweyisa ng'omugagga, in other words, nga tonnaba kufuuka mugagga. Olabe weekubemu obufaananyi olina oba ogagga wadde n'oba okikola otya. Waliwo kakoti akalala bungi wano bungi naye mbuukamu bubuuke. Wano nyina kooti eziwera 3, kitegeeza buli lunaku mba nsobola obbawaayo kooti nga 10 okumalayo 3 ebyo, naye njagenda nzibuuka mu bubuusi just ezankolera olunaku ze mbateerako, ze mbasomera wano. The biggest mistake people do in business is fearing to make mistakes. Kiteeke mu bulamu bwo obwa bulijjo nti buli wonootya risks oba buli wonootya okubeera nga okola mistake, yeyo mistake gyokola mu bulamu bwo. The biggest mistake people do in business is fearing to make mistakes. Ensobi abantu gye basinga okutya mu business kwe kusalawo okutya okukola ensobi. In other words, tebaagala kwessa ku risk. Jjukira twagamba nti omwana anaalya ettooke lya maama ye omwana alisoberya n'alirya nga maama tamutegedde. Ye n'aba nga akkuse maama wagenda okujja abuulize nga talina bukakafu ani aliridde, ye already nga ate muluma. Kati gwe gaana okuteekinga risks nti olwokuba bajja kukumanya ogaana okugaggawala mu bulamu bwo. Ajja n'akagamba kano mukawulirize. The perception that people have on you affects your success in every aspect of life. Gwe abantu kye bakola bamu kyaffectinga kiki ky'olibeera mu mbeera yonna gy'oli. Abantu bakola bamu owannaggwano era ekyo ky'oliba kubanga bakwencouraginga ne baga keep it up, keep pushing. Zezo zi comments ze mba muteekayo mu inbox. Ajja n'agamba ekirala nti relationship for the beggars is experienced by home affairs. Abo ababeera mu relationship nga basaba beebo bokka ababeera mu mboozi z'ewaka. Mba nkavuunudde bulungi, mba nkavuunudde bubi, naawe at least ku ssomero watuukayo. Njala tudduke, kotisi tulina nnyingi ate obudde tulina butono. Ezo zokka ezankolera olunaku ze nsomamu zokka naye nga kotisi eziri wano nnyingi. Kati abo konna nateekamu principles ezo ezinfuga. Ekibuuzo kiri nti gwe olina amateeka akyaga kufuga. Nze amateeka aganfuga gaagano nageewandiikira mu katabo. Nze neekolera constitution eyange entwala. Gwe simanyi oba gwe wali oyifunye wooteeka constitution eyiyo. Constitution eyange entaala yiino ngisomako wano buli lukya. So kati simanyi muganda wange gy'oli eyo oba tolina amateeka gakufuga, gwe weeyingiza, gwe weekola ki. Naye nga nsuubira omuntu yenna ali responsible mu bulamu ateeka okubaako ne principles za followinga okusobola okubeera nti atuukiriza ekyo kyagoba. Okusobola okubeera nti akola ki? Atuukiriza ekyo kyagoba. Nina kooti wano gye njagala obbasomera yakyusa obulamu bwange. Gye njagala okusharingako naawe. The key to make a great investment is to assume that the past was wrong, or the past is wrong. The key to make a great investment is to assume that the past is wrong. Kasita omanya nti gye wazaalibwa oba gye wava tewayina kyamaanyi nnyo kiriyo, kitegeeza kola nnyo ebyamaanyi mu maaso binaakufuula owannaggwano.
oba okukola ebyamaanyi mu maaso ebinaakufuula ewannaggwano, olina kumanya nti gye wava tewaliyo kiriyo. Tewali muntu yeefumiintirizaamu ng'amanyi gye yava talinaayo linnya n'atasobola kukola linnya mu maaso. Unless bano abaana b'abagagga abagamba nti after all daddy alina ne yeerabira nti ye daddy ye yakola erinnya lye, naawe omwana olina kukola liryo ng'olina kutunuulira bisalayo bya maaso. Ye n'alowooza nti ajja kudipendinga ku bya daddy ne yeerabira future ye gy'agenda okukola ki mu maaso. So wano ye kkooti awo yakimaliriza n'agamba nti the key to make a great investment is to assume that the past is wrong. Olina okukakasa nga weekubako challenge okugamba nti ebyayita byange byali bifu, kati nina okukola eby'omu maaso ebituufu ebidisruptinga ebyayita by'emabega. Waliwo kkooti gye nafunye eggulo eyitibwa self challenge. You need to disrupt yourself before someone disrupts you. Olina okwecompetingako nga tewali mulala asobola kujja kukompitinga. Ensonga ki munda wano buli lukedde nga mbasuulirayo vidiyo such that oli wanaalowooza nti neebase yajja ayingiremu eno ligase yange gye ndimu nti ancompeting wa ajja kuba takyansobola kubanga buli kanaku nyingizaawo akapya. Kakati yo yaba akyalina okuyitamu obwo obupya bwe nayingizaawo obwakaddiwo edda okusobola okubeera nti ancompeting, naye nga kiba kizibu kubanga I always disrupt myself every now and then. Bye nabagambye eggulo leero nkomawo nga mbyamplifyinze emirundi 8 okugenda mu maaso. Wuliriza kano. Don't be patient, just go for it. Awaiting 30 years, you research for 10 years and you start to learn by failures. Don't be patient, just go for it. Waiting 30 years, you research for 10 years and you start to learn by failures. Buli wobeeraawo n'olinda emyaka emingi, nze kano nkategedde bwe nti n'olemerera okukwatako emyaka emitono ng'onoonyereza, wabula olinda bulinzi, oteekinza obudde obwanvu ng'olinda, kyokka olemeredde okukwata